nannyini ttaka eryo afuna obugabo gwe obuwulize butandikira ku byalo, tewali afunye. Wano we Wankaaki emulyango guyingira mu Enkuuka. So kutuukira wano eno, wano ne bakucekinga nojja wano eno n'ofuna tiketi, then bw'omala ofuna tiketi waya principal yakikoze, then n'ogenda wali n'oyingira. So awo tandikidde kati wano, awo tugenda munda ate mulabe ekiriyo, naye nga embeera bwetyo bweri wano ku Wankaaki bwe bayingirira sebo. So security eri tight nnyo nga bwe mugiraba, amala okucekinga ogenda wali ofuna tiketi ate ng'ogenda mu mulyango wali ng'ojja booti ng'otambula, olwo oba ogenda awali ensiitaano. Wano olwo lubiri Beene mweyagalira. Abaana abanyirira mbalabye bayingidde dda. So wano we tuli, bw'otuuka wano oba oli Munyankole oba oli muki, obeera Muganda. Wano oli mu bannamawulire abo be mulaba be bagenda okavalinga omukolo kuva ku medias ez'enjawulo. Tulinamu n'omuyimbi Loni Genius. Loni Genius ogamba otya? Abantu abatulaba obudde buno basuubire ki mu Enkuuka? Enkuuka gye tulaga ne batugambye nti abantu already gye bali bangi. Batandise oyingira budde bwa kumakya. Abitex akaliro yakawulidde. Naye good enough, you can't fight a king. Era mu mbeera ani yawulidde akaliro? Akaliro Abitex yakawulidde. Naye abantu bataniza olw'amaanyi ga Ssaabasajja Kabaka. By the way kituufu. Omwana alien yaddamu taddeko akaliro. Omwana oyo, omwana n'erinnya lye Mulwana. Mulwana, I'm telling you Mulwana. Mulwana. Patrick. Paturika. Tujja kukyusa erinnya tutwale mu Busoga. So embeera bwetyo bweri, ndowooza mulaba abantu bangi nnyo bajja bayingidde dda obudde buno bwennyini. Simanyi kiri mu Nkwakyo Festival naye tugendayo. Abamu basuzeeyo, kati nja balambuzaako eri mukalabaako Kabaka oluusi bwabeera asiimye okuwulira ku kawewo, watuulako awo n'awulira ku kawewo. Abantu beeyagadde amazzi bagakwatidde mu bibatu. Ogamba otya ssebo? Abantu essanyu libatta. So awantu wagazi osobola okujja n'osula eno n'omwana wo. Olubiri Beene yatugamba lwaffe bavubuka nyinimu yasiima. Kyolina okumanya security eri tight, buli wa security ali wano eri mu Nkwakyo. Simanyi baliyo ne Fikigazi atugambye asindiseyo amajege. So wano parking buli mulyango kyoba omanyi olubiri baluguddewo lwonna, buli mulyango guyingira. Abalina emmotoka basobola ziyingiza, layini ziringa aliwo. So kati bw'otuuka wano kkirira bukkirizi, muwulira bandi abantu kino kye bayita Namunji w'omuntu. Mukitegedde kati wano twogera bisoko. Nazzi kuno bye tulimu kati wano tuli mu Buganda ku kitebe ekikulu. So aloni mpayo ekisoko kimu kyomanyi. Mpayo ekisoko kimu kyomanyi. Bannange wano twogera bisoko, Nazzi kuno simanyi engero nsange nakasigi nange ekire kyenkuba ndowooza mukiraba yeefuula ejjirira ejjira ne batugambye omulogo wa wano ali ku mpologoma. Enkuba agikutte bwati emuli mu kifuba, naye tuli mu Lubiri. Eyo ye Lubiri High School. Yeno gye bazanyira jegejo. Baguzanyira eno. Okay. Abamawulire nage bangi abo ben TV be bagenda, security eri tight.
Namunji w'omuntu ye ayisenga nkuba okubeerawo kulaba Beene nga ate atuyingiza. Ye afande. Afanda mazeemu amaanyi. Abantu tebannawera. Wamma abantu baweze mubeereeko ngenda babalaga. Abantu tuweze. Nenga ndali Kachumba aligamba subscribinga obeereko nnyo kuba bigenda kunyuma. Je bujjawo saagala ate binyuma ate nga toli part of us. Bamemba tugenda kugula waawo n'ekintu ekijja mu maaso awo. So enobeera ng'oli part of ali Kachumba ali gwali ready okubeera part of wadde tunabakitegeera commenting nti nze ndi ready. Ebisigadde ya big gamba. So kati wano we tulaga beerako nnyo tovaako. Owulidde entanda ya Buganda akalango byonna ogenda beera ng'obifuna. So kyo nnyinza okugamba buli mulyango muggule olubiri oyinza okugamba ate ki naye buli mulyango muggule. Haya nange olabye ate guno ogwa wano kati ate guno ogwa wano gwe guno ndowooza ogulaba. Namunji w'omuntu wana nawe ayingirirawo. Oyo gwe mulaba ye manager wa Bobi Wine ali ku kasimu. Asigadde ye yabasasulidde 5. Omulyango omugulaba ndowooza gukwatiridde ogwa wano gwegwo. So kati ate wano tuba tugenda awali ensiitaano yennyini. Nabagambe ngenda balambuza olubiri luno. Tunaaviira wano nga mukitegedde nti nno okubwesooka si kubulya. Nannyini kiveera gwe nange oyagala okugira kiveera kiki n'ennamba z'essimu zeezo mba temugikuttemu abamanyi. Oyo bamuyita akulira babawunsa mu Uganda, musajja munyiivu nnyo tannalya. So kati wano we tulaga bw'ojja wano ono asobola okukuwa akantu ono nagguza swiiti lwakuba nze ono akuba express photo tuba tuyingidde ogenda awo ne bakuba ekifaananyi tekifuluma kya sente mmeka ekifaananyi nga kyabbiri nakifulirawo ekyobwerera ajja kujja enkya mulina n'empologoma ayi Beene yasiimye otula ku mpologoma ebeerewo gyekusieko ebifaananyi ne bakuba ekifaananyi ku mpologoma. Omulimu ogutaddemu ebisoko tositobula n'ebifaananyi by'abantu. Kasitoma wuuyo kasitoma ate awagira Arsenal akakofiira nkalabye muzeeyi genda akuba ekifaananyi. Nedda ssebo nawali bakubirawo ekifaananyi bw'otuuka obeera bakayingira ne bakuba ekifaananyi ky'oyagala naawe bakubirawo ekifaananyi ogenda awo nawo naye aba n'empologoma nto ebyoyo ekyabirina byonna. So abo bwe tuvaawo nawali bakubirawo ebifaananyi okuba ebifaananyi nga bingi nawali bakubirawo ebifaananyi. Kale kwegamba security eri ggulu gwe wenna ali ku Kachumba ali TV. Oli stade enkuuka ogirabye Enkuuka Tobongoota obudde buno naye laba abantu gambe bayika buyisa ate kiri eri nabate nekiva ku mulyango eri katweyongere ate tulabe teri agambayo Enkuuka Tobongoota omulogo w'enkuba agyongeremu agikwatemu kubanga ow'enkuba agire omukulu ogamba otya oli stade. So embeera bwetyo bweri tuli mu lubiri naggambye osobola okujjamu n'akasente ab'obunyoba weebuli n'ogayagayaako naye jangu n'essimu ng'ogikutte nga bw'ogyagala kuba security eri tight nnyo. Ayagala okutambula n'akasimu akatono bakatwale yitako eri munnaffe gy'ali naye wano jangu n'iPhone yo wekuba ekifaananyi bulungi nnyo ogenda beera nga onyumirwa naye nga bw'okimanyi nti nno ennaku z'omwezi 31 so tubeera ne Beene omwaka tuguyingira ne Beene. So eri gye mulaba eri waggulu tugenda tutuukayo wewali abakungu. So entanda ya Buganda obudde buno yegenda mu maaso ate tufune omuzira mbazira abeere nga akwatibwa okuweebwa ebyobugagga bye byabeera awangudde lwaki nedda. So tugezaako okulaba nga tuyingira mwali munda embeera ebeere maliraali saana. Abatunda pike nabo baakoze mujje mbawagire, abatunda t-shirt nabo baakoze mujje mbawagire.
jangu wagire buli muntu enkofiira ziizo lwaki nedda ate jangu gwe bobera oli singo Beene yagabudde abakyala abato gye bali nabo gye bali abakyala nga teyazera mwami leero teri kubongoota jangu ogule enkofiira abaana abato baabano gye bali mu nkuuka mujja kugamba ate Beene by'abantu babadde gombesa abaana bakubye ekikumba kirabe ogamba otya gwe naakaani ali kati amanya agali eno nakigudde era batweshe temujja eno tetwagamanya tetugagala leero tulina kukoleza gali gannakanjako nalwoga ge twagala okuyita eno obudde buno jangu tuli enkwajjo ge twagala be baagala okubya ab'omuntu bagize dda so ebyokulya weebiri waliyo n'omunaanansi omubisi omusogole endeku kale kwegamba ekiri eno laba ebyana bannange anaye enkuuka eno sigirabanga muli ebyana ebito ebinyirira so mujje mweyagale Beene mulaba ekyenjawulo ekiri mu nkuuka nkolera ku ssimu naye tewali wadde eyagezezaamu oginyakula kitegeeza security eri tayiti okusinziira ku nnamba emu n'aba bbiri n'aba ssatu nga bwe buli wootuuka oba bulungi abambowa bakabaka oba abasikawutu baabo buli kimu ngenda kikulaga Wakasanke bwakiddamu mutuufu afuna akagoba bwe kimulema tujja kusumusaako abazira bana tuyitewa nti ababiri bajja kuba bavuddeko mu luzannya luno olusooka ekiddako mu luzannya olwokubiri buli muzira ajja kuba n'ebibuuzo 10 ku bazira abasigaddewo ate kyolina okumanya ekibuuzo kya bugoba bubiri n'eky'ekkumi kyekibuuzo bwe kirema kigenda wa Wakasanke era omukisa gujja kutambula nga bwe gusomeddwa awasoose tujja kusuumuusaako abazira babiri wagezaako genda wali mu nfo so naye nga embeera bwetyo bweri kyolina okumanya kati tuyingidde wali wennyini mu nfo mu ntabwe yaseno tuyingidde mulabye ebbandi eza buli kika kapande kako kanyumye bulungi nnyo oh my god tuukako okalaye bulungi nnyo wano wennyini obeera osobola okulaba mu mbeera nga bweri yes mbeera bwetyo bweri kati wano kuba tutuuse wali wennyini obugagga busembera mu nju ey'omu ku bano omukaaga njagala tutandike okufuna n'ameemu okwata omuzindaalo n'ameemu mulyanagane nga namba bwe zinaaba n'ameemu yani kayemba bifaanana n'ebyo by'ozooyitamu kuba omutendera gw'otuuseeko gwa kikugu. Ekibuuzo kyekisooka mu mulimu gw'obukomazi mulimu ekigambo ekibalangulo kitegeeza ki? Ekibalangulo kyali badde ng'ejjinja. Ekibalangulo kyekiti omukomazi mbegayiridde mulindeeko omuntu annyonnyole bulungi. Kyekiyinja omukomazi kwakuuta oba kwawagala omukuutu gwe. Okenya Francis aloogo nga tekuliiko kisebo ekibalangulo kyekyo kwe tukomolera olubugo. banaye omuzindaalo gw'omulamuzi tekuliiko mulindeeko tetunnawulira mulamuzi kyagamba.